nga twagala okubanga nga tumaliriza isima binnyo ebigenze mu maaso mu ggwanga era binnyo byenjagala tubeere nga tukolaki nga twogerako ensonga nga bbiri zenjagala twogereko esookera ddala ya full figure ono omulimu gwe mu NRM tegunnategerekeka bulungi amwangu mobilizer full figure very good mobilizer kalwaki ati yabadde alumba ensonga za bad black okubanga amuvulunga anti era yemu yakusinza okukola mu kumuyamba full figure esinza okukola mu kumuyamba omulabirawo naye sebo mu corridors of power atuuka nze musanga atuuka kasajja katono okanyomera mitala waki ate akali amaggwa atuuka sebo full figure n'asookayo ne bemutya oba otyamu najja kuvuma ate anvuma kivumo kikyagenda okunvuma emyaka gyange olina ekivumo mwavubuka batudde mulina ebuzibu ogenda nobanga ekigambo wakakiwulira n'olowooza gwokimanyi kuva mu gwenkaaga tuvuma batuvuma kati kivumo ki nga tumaliriza presidential advisor omulala ku nsonga za ghetto omukulu Buchaman embeera gye bamuyisizaamu bamukube yawonye era senga nabadde wesigire wenikubya akagulu akakokubiri advisinga poliisi bagamba oli advisor wa poliisi oliwo president onu ghetto goleka poliisi ekole byekola take pictures video report that's your job so byabadde poliisi adde ntuufu yabadde yamukwase bulungi senga nze badde wesigire senga ne kali akagulu senga kalinga kali akala no offense yes yes you are distracting kati kyogamba sebagala naye advisor wa president ng'agenda ku CM ayinga abaako byayingirira wa intelligence o advising a president bw'olaba emmotoka eyise ku pavement kuba ekifaananyi kwata video weereza eno envuga ki si nnungi that is advisory bazze ewaffe poliisi netulugunya abantu ne kuki ku ttaka ne teweyimiriza mu maaso ga poliisi omusajja agezaako munnyonnyola ayogerera waggulu oba agayiza biki isima taggwa malojja emboozi zibeera mugayo omuddo ku nsi mulyako makoola kati n'olowooza owa poliisi mwe Stein yewaleeri bw'olaba obuvuyo ng'oli advisor bucoding that is what they call advising after all badvisor tebalaba president bamulaba ku TV are you sure ate bamulaba dde anaamulaba ddi bucha di advisor ku nsonga za ghetto abalina okugenda anti kati engeri gy'atamulaba buli lunaku alina recording oba kuwandiika mu fayiro walifuna omukisa ku delegates conference enamboole fayiro zaazitukwase ffe abatuuka eri naye katuwebuze mu by the way isima ng'ovudde ku bino ebyokwogera okola mulimu ki ndi musiizi wa langi professional one at that omusiigirawo Sweden byonna bye nali nsiiga ne wano nsobola osiiga naye nga wonolaba sinze bano babudu simanyi yita Peter afungiza amasaati asiige nze neetaaga ebintu bingi masiki nigiyazi okitegeera oba olina kumpa ate ndi wa awa sikimanyi tiyinza okukola omulimu onsasule ku mwezi buli awa ey'omusizi wa langi mu Sweden bwezitwasikatinga mu ze Uganda yebaya mitwalo 12 togamba ne kampani waliwo kampani watayagala bwagazi kukola awa ejje weŋŋamba nti mitwalo 12 pa awa nkola awa 8 nkolerawo ndi muzibu kati ono yasiiga wano mba namugobawo lwaki nsiiga naawe n'otya siiga n'omunyolo tukyalina isima akyagezaako okutuulira ku mbeera ya mikwano ndi unemployed nedda ssebo ate kati campaign zize ku digital oddayo ddi nyinza n'obutaddayo isima oba bagobe Sweden si abe bagobe Sweden bibalala Sweden biri twabigonza nnyo babikuwa omulundi ne biggwa oddayo batoddayo isima nkyambuuza ebibuzo bingi naye ensonga lw'obudde ngenda kukomaawo tujja kuba tukwatagana mu party B ebigambo byange ebisembayo ku BTM njagala muwagire nnyo abavubuka abato abeekozeemu omulimu ogusensitizing ensi njagala abavubuka abasensitizing ensi muwe ensi amawulire agalimu substance muleme okuwa amawulire just agasasamaza mugenda ne muva ku ga substance ne mudda kugakola ki kugasasamaza mbagala nnyo nga mwekuuma nga muli balamu
bulwadde buno obuliwo ne sirimu as well. Mujjukire nti life is very precious, ate ebirungi biri muki mu maaso. Oba toyagala kaddiwako nga nze gw'omanyi fa. Isima Alex Sato wabadde bali mbebaza nnyo mwenna nabadde ku Before 5 ku BTM TV nagaye we are proudly sponsored by Coca-Cola.